Kano kabaira ka lipota ya Embeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Muhamad. Enkuba yatonyeemukko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira kwa lipota zetufunye. Arua yawezezza millimeters 3.8 Gulu zabadde millimeters 14.5 so nga ate Tororo zabadde millimeters 4.3. Wabula era bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa simugenze kitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gukyekuumidde ddala mu ebitundu ebisangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empeweevu ezikuta nga zivaawo ku Seguyanja Buyindi awamu n'ezo zifutuka mu Gabira g'Ekongo okwolekera ensi yattu ensonga lwaki enkuba etonnyeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tulaba ku mbeera budde awo tusuubirawo olwandagirize mu ebitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu ebisinga obungi wetusobola omusana okwakaaga gukubakubamu. Wabula mu biseera eby'olweggulu tusuubira enkuba okutonya ebugwanjuba mu masekkati awo munaawo mu Arua so nga ate eri mu Acholi ne Karamoja wetusuubira omusana okwakaaga gukubakubamu. Tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 30 mu Acholi awo ne mu Karamoja satu ate nga Lango Teso okufutuka naawo ebuvanjuba 29. Ekibuga kyaffe kikulu Kampala 27 so nga ate Kasese 29 eri Musozo mu Kabale 23. Bwe tulaba kate ku mbeera obudde mu bibuga mu ebisangibwa Bunaayira tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Mombasa mu ebbugumu okuba ku diguli za 30 so nga ate eri mu London tusuubira embeera budde okubeera ekizimezimu ebbugumu okuba ku diguli 6. Tuyenza okubeerako naawe beera bulungi weraba.